bwebali nnyo okugenda mu maaso n'okubanga mutulegattako n'okutugoberera agange nze waswa Emmanuel obulamu buli butya mbatumiddeko ne mbabuuzaako subscribe ku mukutu gwa Trust Media Uganda saako n'omukutu ogwa waswa Emma YouTube channel tutambula ne bannaffe aba Biva Organic Access Building Lubaga Road omusawo omukugu Dr. Senjobe Richard 07522427 0752 ne ku screen kweri omusawo oyo omukugu amanyi g'ekisajja abikingi ogayina gayina gakumawa gafumba emmere nejjaawo ba sewo wangi sewo amaanyi go genina galeka gamala mu maji geti kempira jagola giri kale kati wano wembeera okay wano nzobawo nga tolina manyi gasajja tosobola nengo ezoyambala genda ozigule ku brands shoppers yugi tirupati mazima moro omukyala ekkadde engoye ennungi engoye eziba maduuka ga Mother Kevin okitegera so at the same time nala bizigo pista to cream bone namba zisimu kweziri kakati onakulo nyino omukulu Herbie King nasala out promoting aba YouTuber nchaza aba YouTuber machaza nyo why because njagala unity eyo tugifune obumu okitegera to building a big YouTube community in Uganda. That's my dream. True. Oli otya? Ndi bulungi mukama wange. Herbie King yanamanya matuufu. Herbie Tumba Habas. Nedira nchima. Okay. Wewe setumba kakuwa? Nze setumba. Era abenchima otumanyi. Bamanyi. Bwoba asomako n'abaana abenchima eddaluli abeeranga. Senye enkutu okye ennyama. Weebale nnyo. Mbitegeera. Ndi muzzukulu wa Mugema. Okay. Oli ne waswa Emma. Yes sir. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Okay. Mukama abadde atukuumye. Era tumwebaza. Okay. Abagamba tubimuddiza. Kubanga kubanga omanyi nti ensi etambulamu ebintu ne bikyukamu munnange n'obeera ng'oyiye nasanga abantu ab'enjawulo kolera communication nekendeera munonga tukyali kyamutwala ddala nga muganda wange twatwali twaba mukwano tufuuka abooluganda kakati Wonders just eyo tutandika ne Simon story gye twasookera ddala okukola nebeera successful yali ya Ron atalina mukolo gayina mukola kuko nange namusingako Ronnie era abantu ba St Paul ne bamuyamba nnyo. Ne tukola story yasinga okumanyibwa Herbie King abantu bamutegeera nnyo yali ya Namulondo. Story like olina okubanga wagira Namulondo. Yali ya Charity Namulondo yali agala essimu ya game ka story akukatambula nnyo. Abantu baakagala nnyo nanga abe ekimu ya game. Twali tubawadde ebintu naye ye Namulondo ng'ayagala essimu ya game. Abeereko ng'abaana abalala. Ne tukola ne story awo endala eyo omukyala ya surprise nga omwami we namugamba simanyawo bw'ozanyira mu ssente zange nja kutemako omutwe so twajjanga netukola story nyingi naye Wonders just time yatuuka munnange ndowooza Katonda ng'alina enteekateeka ez'enjawulo zayagala zitambule muganda wange oyo time yatuuka kangezeeko okubeera honest time yatuuka munnange tulina show gye twagenda ne tukola yali ya surprise ne tuvaayo nga Christmas ebuzaako ng'ennaku 2 bwe tukomawo ngenda
kubanga bambi twalina nalina bwekiri twakutwale ngesena okubona ebintu bya business kitange erina gye natutandike tuba ne motive ebyagala nogaa tukole kino tukole kino naye nagambye nti kase omuntu akola banakoowa oba ebiro byalomene byawukana yabanga mukyala kugamba omuntu akoowa nabanga akoowa kakati linange waliwo muganda naffe era naye namunukiria kwamba kati vidiyo nasali abantu bano bayogera naye tugezeeko vidiyo akugatte ne Simon so that wife is not happy family ya Simon neya jajja kuba bo baali bakimanyi nti ate nze abaali close baali bakimanyi nti jajja munange taliffe ate nga nalina ne muganda wange ntegeera so Lydia nankubira essimu katwamitinga waka ewaffe netuyingira emmotoka ya Lydia netutuuka twali tugenda funa kalanchi twogeremu Lydia atuleke endowooza twogeremu munange kwanze nali njamubuuza kiki ekiganye lwaki muganda wange tetukyayogera kitegeera munange nga tutuuka nankulabyawo kati nga Lydia amugamba Simon kino ne kino ne kino mbadde nga yamwogeremu naye abi Simon yagamba nze yagamba Lydia nze mundeke ekituufu muli mutima olunaku olwo nategeera muganda wange ono simanyi kiki namukola naye wamanya nti akukyaye yankyawa kullo ebyaddala ekituufu lwe lunaku lwe nasalawo n'ogamba kangende maaso lwe lunaku lwera twali mmotoka nagamba Lydia Simon muleka agende kubanga yavaamu n'akubawo n'oluggi ng'obusungula bugiibwa ekituufu nga simanyi ng'omanyi omuntu alinga omuloge abaganda beboogera yafuluma emmotoka nengamba Lydia tugende naye ekituufu Emma simanyi abatulaba naye ekituufu nali njagala kyaliwo bwe kiba ku low wano kubanga mwana ekituufu nze Simon oyo alina embeera gye yansangamu nze nali MC webaala balanga bazigadde ekituufu nali stark ng'oyimiridde tomanyi kiddako Simon oyo nankwatako netukola ffena naye kwegamba ye yalina platform okitegeera ng'alina n'ebikola wabula nze nalina talent so ye yali aludde mu media his work was to guide me and do what I had to do so nze muntu ndudde mu entertainment for quite a long time okitegeera I've covered mbadde ku shows endemi nga nze official MC okitegeera so kino just kyali kintu kyakunzijamu bujja kumpolishinga polishi zikunteeka Simon mwebaza olwekyo kyeyakola nkyagenda maaso naawe Herbie so kakati Emma muganda wange oyo bambi ekituufu simanyi kiki kyamutabula n'olwaleero tunakati nkyakyebuuza era twaddamuko netukwataganamu nemubuuza naye ekituufu kyali kinagamba naye tamanyi okitegeera enkolagana yaddamu netereramuko netuddamu netunyumya namukaawo my birthday yange bairayo September 10 so twaconnectinga mukaawo ne footage wa birthday yange Simon mwali ne Lydia tugezaako okulaba nga tuconnectinga ankubuuza ekibuuzo wavira ku Wonders nga mulina basabu bameka twali mitwalo nga 8 what happens nga watunula otya ng'olaba emitwalo 8 gigenda ogireseewo muganda wa katani watenze kakugamba ekintu kimu what is very funny
nze ba subscribers be bannuma kyakuluma nze kyannuma kwawukana n'oyo kyali kituufu kulekera okukola naye kubanga Emma ngenda kugambayo ekintu kimu nze nina page ku Facebook okwo efollowing abantu 3,000 naye Facebook yaddema munnaye okitegeera nesigikuziza okukakasa okitegeera so nze ensi nina engeri gye njirabamu ngenda kugambayo ekintu kimu nti YouTube eno tugiriko nze YouTube okubeera serious ku YouTube kati ndowooza giri emyaka 3 okitegeera nange bwenjigattamu ekintu kyendaba ba YouTube abalala kye balina bannange njambagambye bonna ba YouTube Emma luno si lutalo lwe tuliko ba YouTube amanyi tuli mu lutalo abamu ndowooza bye balowooza kubanga nze bwe nzija nkole ne Emma gwe noolabanga gwe agenda okumpa mileage ngate nange gugenda okukola naye nange nina abanfollowing abantu ekintu kino kiri ku ba YouTubers era nebaza nnyo ba YouTubers abatono abakkiriza okutuwa interviews kankubuulire singa ba YouTuber bonna bali bakkiriza okumpa interview singa bonna bamalayo weewaawo naye onoonya YouTuber wano e Kampala muganda nga yeebuzaabuza bitya babanga abalowooza nti bw'omuhostinga ogenda kutwala bafaanizi be naye erabira nti naawe agenda omuhostinga olina fan base bo beerabira nti bwekuhostinga nkuwa abange so kakati nange nompa kubaki kubabo nze nyina abayutuba bano bemmanyi waliwo omuwala kati gwe nakubira essimu munoonyereza ebbanga yagenda okumpa interview muwala w'amaanyi ku YouTube awo oba okitegera nene dakiika 100 naye taswana kukkiriza zikuwa kati Emma mbadde nkumalirayo munnange muganda wange oyo bwetutyo lunaku olwo lwe yava mu mmotoka n'agenda lunaku olwo sirulwerabira mu bulamu bwange lwa nsonga emu nti ekituufu nali manyi ku olwo waliwo essuubi ey'okuddamu okukola nekyaliwo okitegeera bwe yafuluma emmotoka natuuka ewaka neŋŋamba kati esawa ntandika channel yange kakati what is very funny nakola YouTube nalina YouTube ng'erina basubscriber 5 yaliyo ngene waso Emma naye bwe yaliyo talinga dduka nyenga ndengero gyerimu bwe nagigulawo kaŋŋambe ndowooza nakolamu bulanda etya nesiga omuntu omu ate ng'akola yali akola ku gundi ku Delta eyo so simanyi oba waliyo emikwano YouTube ebagisangula ng'eyiwezeza lukuwanuke Emma njawulira challenge ezo bagisangula mumala okugobagana kati ntandise Simon yakugobye ogudde YouTube channel yaliko abantu 5 etambudde eyiwezeza 10 ani oyo oku Delta nina gayi gwe nalina wa password yange bali bamuyita erinnya lye ndeerabidde yali ennyambako okweditinga nokontrepana nali sibimanyi ekituufu ekintu kyate naye kyanjigiriza okuyiga okweditinga mwana agisika YouTube channel ate bazibbe encha neggolo yabula nenkola buli kimu nekiganda kati muli mutima nze kirowoozo kyasooka okunzijira kuba ne Simon ebyakola nagamba Simon deleting YouTube yange omanyi akyaliyo gundi ku Delta yakola program ya nasali bintu bizibu so nendowooza bwe ntyo naye nentuuka neŋŋamba kanzigulewo endala nenjigulawo ng'erina 0 subscriber bwe kiba ne Herbie King Uganda era still omanyi ekintu Katonda ono mwana wanjawulo nti era nze mwebaza nti ekituufu Emma kino kigamba gw'oli musajja baali bakukyayeeko waliwo okukwanyayo omuwala n'akugoba bangobye enkya neggulu in a blink of an eye nga tumanyi lwaki omanyi bwe kiruma naye kinze nkivaako kyembuuza katulabe katoyagalanga kuwali oyagaddeko omuntu ng'omwagala ng'olina bingi nnyo omuwala oyo olina goolo z'omutunulamu n'ogamba ono omukazi ngenda kukola ebintu naye kituufu baali babaddeko ng'omwagala naye nakudisappointing kati ekituufu nze kankugambe Wonders eyo nagoba abantu bangi abali bakuwa chances okole nabo kati ng'ovudde nekwebyo nze nagoba ne diru ya TV muganda wange lwa Wonders just Azam TV wow mukulu bamuyita Isaac n'ogoba Azam TV wanika nimugamba nzipozi nga nzija ne Simon tukole koje njagala waliwo abantu bangi diru nyingi ezajjanga ndi ku Wonders naye nga nze manyi baagala kumpanga kubanga nze nagenda ku nze by the way mbadde exposed na meeting Simon nze already Herbie King erinnya Herbie King lyali mu industry ya entertainment era kino kigamba Emma si Wonders byokka Wonders yanyamba nti abantu bamanya bakadama bano nenze waliwo wano mu entertainment ya muntu yali atamanyi kubanga naliko dancer
naliko mu Steroko Entertainment. Eno bamuyita ni gala agidukanya kati. Ya Alex. Yes. Nakolako ku WBS ne chopa nga akola mu studio B. Abantu baali bamanyi okitegeera. Naye ate ekyawandaazi kine engeri gye kyabuuma. YouTube newanika ekuwanika ne kusaayo. Era bambi kituufu muganda wange oyo oyinza okuba tukyayogera waliwo ebyaliwo bye simanyi. Naye ekituufu nze nja sigala mwebaza mutima gwange. Of course abantu basiye ate singa teyakuwa vision yampa ekirooto nze nalina YouTube naye nga simanyi kyagikozesa nateekanga y'obuskit obwo kubanga by the way I'm a very good actor mukuzanya. Yeah. Okay. Naye Simon kati kangambe tujja kutya okumeetinga ne Simon ampe content ono. Simon yansanga naye mu bbaala nali MC w'ebbaala yanjagala nnyo. Okay. Okitegeera. Emma bw'olifunayo omukolo n'ompita mbere MC ojja kutegeera kye bayita gujja kujja the other side of Herbie King. Yes. Awo enkwata microphone ba musajja mulala nnyo. Okitegeera. So yanjagala nnyo nandabamu potential nsobola okubeera very good presenter. Yeah. Okitegeera. Nze Emma ndi naye wano olabye show zange nyingi manyi following. Yes. Oyinza okukakasa nti saasoma bwa mawulire ate nzisoma nakikakasa nze saabisomere naye ekirungi talent ogiina okitegeera naye emaze muntu gwosobola oteeka kati zonteeke mu green screen ongaye mbuyogera simanyi show yakukyaza bayimbi simanyi show ya tewaliyo show gitasobola kukola oyinza okubattamu omuntu kike bino binategeera bino Emma. So munange saagala kugenda walala nga sinamaliriza chapter eyo. Okay. Muganda wange oyo bwetu ne tulekera okukola ffe ne mwawukana nezigula n'oggulawo kyane empya. Yeah, after a while yanoonyaako nangamba atudde mutukole naye ekituufu nga nawe omutima gwafa. Ekituufu nandyagadde tudde mutukole nemunyayo naye ekituufu mutima gwange gwagala okuddamu kukola gwafa ekyokubiri wafuna n'ebirowoozo ebirala naye nga ebyo byonna ebirowoozo biveeko. Omuntu ayinza okugamba lwakuba neekozesa kati walozaako kubeera boss ngamba leero togenda wali togenda wali leero togenda wano tugenda kukola embeera giveeko. Kati nze byonna Simon nalinga olumu mugamba nomugamba nkya siriiwo tetukola naye nagamba tewali buzibu tujja kukola next day okitegeera. Naye munnange ekituufu olunaku era njagala bw'anaaba asobodde ogiraba interview nimanya jagiraba. Okay. Ategeere nti olunaku yagulayo emmotoka n'afuluma lwe lunaku musirierabira mu bulamu bwange yandaga nti nsi mukwano gwange nyedde n'akatono. Ekituufu kyo oyo kyali yali mukwano gwange nnyo nga nali manyi ekyo tasobola kikola. Lwaki yandigambye bugambi nti tujja kwogera olulala n'akuta yandigambye Lidia nange kwa nali mpulira kubanga ekituufu yandaba yantunuulira nali mu mmotoka emabega yantunuulira emabega bwati yandaba nga nali mwetaaga essaawa eyo nali minisi kwega wali mu kisenge naye n'akulekera ate mu mbeera embi yandeka nga ekituufu yandeka mu time ekituufu nali stressed nga bwe mugambye nalina muganda wange nga mulwadde wa TB ng'ali mu mbeera ng'age walabeko mulwadde wa TB ng'ali nga tripod eyo ngaweddewo to clear the air. Sayombako na Simon. Yes. Kuwanda just sina kyenatwala jadde ekimu basubscriber basigalayo nange nenfuna abange toyina era tosobola batwala obaleka ne bagenda maaso sina wadde nti oba nabba kino oba Simon twalwana naze nange nafuluma era ye muntu ne namba enjina ayine namba yange kyemmanyi okitegeera. Oyina ba subscribe maka ku Herbie King kati esaawa zino 35 viewership etambula etya? Viewership tena simbi promising 10 bwete naye nze munange kangamba ekintu kimu Emma. Nze kulabibwa abantu viewership y'abantu omutwalo nga nkoze show ya charity ne gutayamba ndabi kwanze ntekayo show nirabibwa abantu 5 umuntu nayambibwa n'entwala emifaliso n'entwala ekyo kiri very good n'entwala ki okitegeera ekiganda wange nze ekikulu si ky'abantu bangi kundaba wabula ekikulu kyakubeera wa mugaso
abantu abatono abo corresponding abantu abo corresponding kubanga at the end of the day nze children sibokola za charity kuyamba abantu nga emabokola okitegeera so nze munanga abantu bensinga okwagala kuba bantu kuyambibwa mwana okitegeera era nja kwebaza aba YouTuber bonna SP ya Emma abala bonna abayambi abantu buli omu ayamba kategore era ndaba omulamu ekyaguliko okuyamba nze bwe nali kuwanda just nali neeta voice of the voiceless okitegeera era ndava kuwanda just okwo nga nina eŋŋombo yange okuyamba guba mutima okitegeera era wanda just ogira wanda just okuyamba guba mutima mabega kawo nalabye bafuna awaadi wanda eya silver button era nezo kikwatanga ko yategwa gikola bunange nno kati kangambe ekintu kimu nze kiraka abantu abankuza nze nakula nnyo ne jjajja wange nze sina maama Emma mama wange yafaana n'emyaka 6 nze Emma bwe tugendako mu bayo nja kugamba ebintu ebiyinza okwewuunyisa nze tata wange yaliwo nakati waali nze kitange yakoma okungulira engoye n'empifu ng'akulanga ki akulanga ki sayina mukisa ng'omwana nga naakazaalibwa ndowooza kitange teyanjagalirawo teyafuna mutima mukwagala paka nakati kati yanjagala nnyo ate olwokubaomutabani we omukulu okitegeera muteesa twogerera bulungi era bwe oluvannyuma awo nga tumaze okwawukana kuwandaza ma YouTube si nyangu yakutandika muganda wange YouTube za bay so muzeeyi alina sente zeyampaayoko naga agenda ogule 5D bakyogera ebintu ebyo janyiza abantu kakati then n'abantu ba St Paul bambeererawo nnyo ekituufu bwe naviira kuwandaza okwo omanyi nali simanyi omuntu ayinza atya okwetuga naye nali depressed nali nsobola okukola ekintu kyonna ekyobulabe nali nsobola okwejjawo kubanga ekituufu nali mmenyesa omutima nalina ebizibu bingi by the way saayina ssente nno okitegeera neŋamba kati ngenda tandikirawa nali mmanyidde obulamu bwa YouTube obwa bukomenti obukuwaana buwabi obwo biki kakale nze bwali tebumpabiza naye nali nina laavu gyendaba gye saafudako abantu balina laavu ku YouTube kwano newerabira n'ensi nti ensi erina ebizibu n'obeerawo ng'okola gwakuziba abantu abo by the Emma kati kangambe abantu abo balina ebintu bye batwerabiza bakwerabiza ensi bakwerabiza famire n'obeera nga famire olaba ndabe mwanatu saayagalwa nnyo by the okitegeera nali omwana nebaza walusenga nga bamita Damali yambeererawo nnyo okitegeera naye wandaze n'abantu ba wandaze really balina love gye bandagaye nerabira n'ebizibu ebisinga era ekintu eky'amaanyi kye nakola ku wandaze bwe nafuna Simon yampangayo ku sente okitegeera bwe tugenda ntukolako ka surprise nga tufunayo sente ezo nazikuŋŋaanya nenzimbira mama wange amaka ag'oluberera ennyumba ekijja entaana n'ogizimba bulungi kubanga kyali kirooto kyange kuva buto nti mama wange ye bambi engeri gye yafa nga abaana tuli bato tewaliwo na sente ziri awo ekijja kyalinga olaba wano so nzire ŋŋamba ekirooto kyange kyali kyakusooka kola kintu ekyo nga sinakola kintu kirala kyonna era nga tetunayawukana kuwandazi kyekintu kyenasooka okukola okitegeera nemuzimbira ekijja era ekyo nkyebaza kuba nakikola nkyali kuwandazi so nebaza abantu bawandazi gyeri eno abikinga Uganda etambula abantu bangi by the way bamanyi nti abamu bamanyi ndoza ne ku YouTube navaako omanyi YouTube eri a bit slow nti omuntu amala akaseera okumanya amala abali awo just video eyinza n'okujja ku channel y'omuntu yali akufollowing after 2 years recommendation like nanga abantu bangi abalooza nti ku YouTube nakola ki navaako niyo ogenda okulolaga bane maze ebbanga nkuloonya tokola ki nga sikulaba kyokka ng'omazeeko kyokka omazeeko nedda okuva enaggulwa channel empya ndi myezi 6 kati naye eri abantu nga olaba comment yesterday nagamba maze ebbanga sikola ki naye nga tewali lunaku nalumu ono mu Kampala nali njosezaako nga sauploadize video ku YouTube zokumanya ontyanga terubangayo so muganda wange bwe nabeera mu mbeera eyo kankonyumezeeko nno mwana nalina pressure
eya channel empya okula ku speed pressure bawo kati engeri gye nali manyi nti abantu abasinga baali bamanyi ku YouTube nanoonyako ba YouTube ab'amaanyi hosting bankyazeeko and nali saagala bagamba nti twayawukanye biki nali nze gyakulanga channel yange empya bantu just kumanya nti erikyaliyo ndieno bakukyaza muganda ngenda byakuno nga bine empisa embi abaana bakuno bangamba abikingi sigera kukyaza sijja boogera nebaga sigera kukyaza menya teryakulisa wano cyane kyagamba nekigana okukyaza ebyororese zirakwa zonna bembeera zange nze sigamako muntu kunkyaza ku channel era abantu ema kati nze napambana lwange nze nalina stress ndowooza kati kangambe nali waluzinga hope ya nali nduzinze hope by then ngamba YouTube nali aba Simon YouTube eyo nga yali alwanyi nayo ate already yayina eyiye nga nange nene tusokeruddeko mabega bagana okukyaza nga bagamba ki bajjako mileage ebyo bye byabantamyanza abaana b'oku YouTube za wano bagalako platform tebagaba community tebakola ate ekirala abamu bagana oli mukwano gwabwe ajja nyiiga ate ku deal tebavudde ba YouTubers bangi yes before abakushalo before amanyi okuveyo Sadiq Smith wasere bujaz yes Smith samu kubirako TV ezisinza okweta ba YouTubers manyi SB4 samu kubirako ABS Delta ne BBS eyo zirese ba YouTuber bangi so gundi samu kubirako Smith SB4 naye samu kubirako maybe wakubiranga bagana waliwo benakubirako benakubirako bebali awo naye munnanga ate nze nali saagala mileage kuba nze mmanyi sanko ya YouTube Emma oli YouTuber YouTube yekulaga nti abantu abakufollowinga bebafollowingani bebafollowinga gundi viewers of this bichi bebafollowinga people bebafollowinga okitegera sanko ya YouTube eriemu bweti tekyuka teri muntu alina abafani oba bekwano nga bali out of that Emma nze nafuka kamera nsaba Katonda ndemugamba Mukama Katonda kino nkikwasizza kati nkikulekedde tewaliwo omuntu yanyamba kubaako platform yange bekula wabula abantu abanyamba be bantu ba church eya St. Paul mu America nti bo basigala nange mu time eyo yali nzibu nnyo eyo gireke waliwo omukyala oyo kubayita Susan sandi mwongedde nako olabo nabo nyambe osodire kamubodi temamu mukyala oyo bambi yanyamba nnyo waliwo omukyala bameta Roy actually oyo yemuleke mu tamusalamu tulina wegenda salamu ku kyobamanya mukyala oyo yegolaba Roy ne Susan Reverend Kafero Michael mama mukyala Susan oyo alina maama we kati begamba ne muzeeyi wange dadi be bantu abankwata ku mukono time eyo ne bangamba togwa amaanyi kola YouTube sharinge akati njakugambe natandika nakola surprise naye nga ne surprise zenkola abantu bateekawo nteeke basobole mbeere ne content abikingi kati aleno nga bantu bakusurprise ate bo benyini bambayo ne kusente negenda genda okoleno naye nga baki bafa mbeere ne content agenda ku YouTube laba chance bejja mama bebe kulu nakumawa kale nchali ni Herbie King Uganda subscribe ku YouTube channel ye wasa my YouTube channel tugeza kufuna embozi aba YouTubers no kubanga it's a big community, a big family, you know. YouTube si lutalo bannange muno mukyaze embozi tambule si lutalo nakatono si lutalo okay kyagenda maaso nokubanga ombuli embeera ya YouTube kakati akavuya kali mukuzimba YouTube kali katya nadako mulembe guno va kubye twalimu ebyokwisa ebyangwe byasooka abana competition nene nokuzino muganda competition nene ate kitufu YouTube eno ndoza nayo yetaaga olina omulimu omulala ogukuwa sente etoza gikola nga tolina mulimu mulala YouTube ekisooka ebanja content baba akwata content nga tolina sente content wa bei first of all naye nze ate neebaza okiwaire okwata clip emunga ya mitwala 25 250,000 ekitono nno abantu bagambe nobagamba nti kyekitono mitwala 2 mweji ekitono kubanga nze kyasooka neebaza nze sijja kulimba YouTube eno ogiraba YouTube yange atanaweza na bantu 10 nani maze funa sponsorship nange nagifunirawo nga naba subscriber 10 biva najirawo ku meza nga tukole mugande muzenga sina kakati nze nali kuwandaza okwo walaba content wafe 3 hours ago nga share mu mitwale 3 kubechento mwatukuba chikopo muganda wange omuntu gwe mwete musobola yali ogu nze
bwali mwakubadda ffe twabasanga musabula naye era naye mwatuyiribya mwaleeta amaanyi naye munaye nava okwe ng'ekituufu tetufuna sponsor twabanoonyanga ne babula munene nali ku lifestyle basponsa kale baaliwo naye twalina ebizibu byaffe twalinanga basponsa nga bamukwano bafrendi baseekawo malwabo eri basajja twalinawo awukyali waavu nga Gordon family payer nga atuwaawaayo naye ate munaye wano natufuna sponsor abakashini abo bampita ne tutuula kashini mugambe njalabira agent wa company atajja penesenti z'aba YouTuber ne tutuula mwami Senyonjo Timothy nja kusooka ne baze Pastor Bugembe Pastor Wilson Bugembe nti Pastor Wilson Bugembe yampa interview mwami yo n'agiraba so Pastor Wilson Bugembe mukwano nnyo gwa mwami Senyonjo Timothy kwe namulabira ne yampita mwami Senyonjo nga tayagala kola na YouTuber mulala nayagala kola nange mune omuntu abane omukwano gwe nze bivoga mulaba Senyonjo nange yangambe majja ntukole sijja kwogera setemeka bantu bano zibampa naye nga zo nnyingi ekituufu nandibadde si toyimiridde zikolera essaawa zino olwa following gyenina ku YouTube nti ntono okitegeera naye munange omusajja ono ate yete yangamba ekintu kimu abakashini awoolaba mwami Kalamagi ne Mr. Timothy Senyonjo Madam Joan Senyonjo naye mukyala w'omwami we natula nabo meeting bantu basatu tebangamba bo balina following emala kubanga kuva mu company nga buli week etwala abantu abasukka mu 150 buli week nibaga okulanga se kikulu nebanga ffe twagala tulanga twagala kukola naawe kyekyo nimbaga kati mwagala kukola nange nebanga ffe twagala kukola naawe yakingamba nanga wate kikumi boyina benjagala tunakula twagala kukola naabo abantu abatono boyina abo ngo bavuddeko waliwo Memorable Juice enaali awo mukyala bamita Dorothy naye ne tusayininga tukola okitegeera akensuso tetuli mu kumaliriza wabula ngezaako okulaba nga nkunnyonnyola embeera ya YouTube eno obukalu bwebaddeko naye waliwo abantu abagigonza be bantu ba St. Paul Anglican Church abaana obagala sisobola bamenya bonna abasentibo bage baje bansalireko nange kubanga entendeza gibatenderezaamu bandi banga baddala butendereza naye ekituufu bambeerawo mu kaseera akaali akazibu ennyo oyina WhatsApp group nimanyize sigirina nze girina sirabanga omuntu musiru nga nina group 2 omanyize sina WhatsApp group nze abantu bakyatinga nawo direct one on one bayo group bakadama kati nze nazaawula group erimu bannaye bansonyiwa okwogera ekigambo ekyama kino kubanga olumu ate oba ogize bakadama bano boyina engeri gye bayinza okiraba obulala naye nga bambi abantu be UK bano bayina embeera zaabwe ebagala batabika so kati nze nina Abi King A and B okitegeera kati nina bakadama abantu beera tukuba ekibuuzo kyaffe then nina eri VIP temubaamu tebanyumya wabulutekayo mulamwa abantu beze enso balaba kati kankubule the fact abantu bano babana bankuba kiyo bana babera Midwest they are our grade like tuli bato banabo they are local people they don't care tebagala kumanya yakolaba nga emoliki ema kati ate bali abantu bava London US bayina embeera zaabwe ye muntu akubira essimu ne munywa seconds 10 ensonga emukubiza gyayogera nakusibula so muganda wange anyway ekintu bwekito ekyagenda nentandika ekyange kibadde kyangu I just love that courage esaawa zino YouTube tebanko nyangu blood timbuzeemu keye kamula YouTube neyo sigikubuuza muganda wange kati ze kagambe wali olunaku lumu nina muganda wange omu naye YouTuber abantu bano alina story gyakola ekituufu nange yankwatako naye nze nali siina si abantu ba St. Paul bano ne baagala bayambe but they really wanted nga omanyi bafan they really wanted to see me with omuntu oyo gwe sijja kwogera ani atotyanga abantu kale ekituufu baali baagala nkoleko ne before baali baagala tugatte okitegeera nti nze nderivalinze ebintu by'abantu bano bayambe omwana oyo yali osimaba before yakola story eyo omwana oyo baali bamu omukazi yali yamukozesa n'amusiiga obulwadde omulenzi kasitolo kajjukira
so kati baali bantisse obubaka ne baasa obukwasa mbibukwasa SB4 nga tuliwo omwana muganda wange kati obuzibu bwe bwajjira sina SB4 saamunenya kubanga ate Simon mukwano gw'ennyonyi nangamba mwana Simon ayinza okiraba kulala nnyo okitegeera mwakawukana ate nkole naawe so nze namugamba tekirina mu buzibu yadde naye nze kankugula ekintu kimu nemuwa ebintu netuvaayo yandikwadde ka content yako yampa mention teyamala yamba mention bale tuyambagana abantu ku YouTube naye nze ekintu kyengezaako omuntu mukyaze kiveewo ekintu kyengezaako okulaga bannange nze by the way kankubulire Simon yabeera nange banga manyi nze saagala negative energy ayina twakigoba nze saagala negative energy era waliwo abantu abamu abaatukuba ekikopo awo kuwandaaza Simon nangamba ono mwoge ne mugala tubaleke abantu baleke ffe tukube kyaffe nabo bakube ekyabwe nze kankubulire ku YouTube ondaba olina obalina subscribe omu nangamba yampa interview njimuwa so nze mukama njasooka musabe ayongere bambi okuwummuza abantu baffe betwakolako kunabo kuwandaaza abafa waliwo akaana baali bakayita kashiba akaana ako twakayamba netukalwala nekumuwasa kasome naye mukama nazza bibye omwana oyo yatufaako twamuziika waliwo shendala gye twakola kabenge yalina jjajjaawe jjajja yali abeera ne kabenge jjajja oyo nayinaafa jjajja tetwamuziika naye ate shiba twamuziika jjajja tetwamuziika kubanga jjajja yafa mu time eyo nga twawukanyemu ne Simon kale nga Simon yekyanze tetuwuliziganya so nga nze siina bambi nali siina na sente tolina busobozi ngeri gye ntuukamu wa jjajja oyo n'atufaako bw'ato naye nga bambi nja kusooka neebalize ddala abantu ba YouTube basigala nange tebatulekererangako abo abantu batambudde naffe ema abantu ba YouTube bano nja kwebaliza ddala bambi waliwo besinaba kwogerako nabo babadde balira jenje kalu waliwo omukyala wamuyita mukyala Olivia ali UK waliwo mwami Walter ali USA waliwo omukyala wamuyita Betty ali UK mukyala Ruth ali UK waliwo Namuli ali Netherlands oyo sister wange waliwo Mumbejja waliwo Reste abo bali Saudi Dubai wa bangi nnyo abasigala nange waliwo Segawa waliwo Fifi Jene News Anchor oyo Fifi Jene News Anchor Fifi Jene News Anchor bambi asharinga waka wange omwana mulungi nnyo talina buzibu omwana bambi yemu kuba support nzira nyambe nnyo channel yange bangamba omwana oyo ayina good blood ali fit nywali no yase Uganda wali ali ono Kampala era wofina netaga ba interview yali mbana yambe Fifi Jene munonyeko mali mu Fifi Jene mpa ngamba interview mwali Fifi Jene mwebaza bambi akoze gwamanyi buli shoje ndeka namba jali ne Kampala namba yenyini nje sagala yebweru njogala namba jakozesa wano jakozesa ne yebweru ye official WhatsApp number njaji kuwa ani awo gwesebaziza bannange sagala lekayo muntu n'omu naye nga bambi buli muntu abaddewo abikinga okubaako watuuse abasenti po bansonyiwe naye okuviira ddala ku mukyala Susan Roy Grace Reverend Kafero omukubiriza w'ekkanisa mukulu William Sebuufu waliwo omukyala wo Joy bwetumalira interview eno abasenti po bane mumpe $100 ndange ndiye kubanga omwana omulaka mulabiridde bulungi tonda ba Buganda wange awonyirira ate si basenti po boka abantu ba YouTube bandabiridde abana ba YouTube bagabirabirira abo n'abantu benkumenyedde bambi amazima bambeereddewo kituufu waliwo katomanyi ebintu bino wabaawo olusirika kati nze Katonda ayina engeri gyamteereddewo omukisa guno nti ate waliwo abantu baffe wano babadde nga bafunye ebizibu abasenti po bafiiriddwa gundi bano abe UK bafiiriddwa bano ate kati kashi niyo nebeerawo nnyo oba okitegeera kiri ekitu kati kugamba mwana all in all nebaza Katonda abike Katonda abaddewo waswa nzibiriza waswa nga tumaliriza njala nalaba shoyo ng'oyogera ku kintu kya YouTube Awards yes nange kankiriyalingeko
mukulu ngenda kwogera naye mamutima tsenyo mugambe twagala sente cash in business consult ngenda kulaba nti yenya aja tuwe sente letewo dema yawane Kampala ngenda kwogerako n'aba memorable juice yes n'aba St Paul nina neba sponsor abalala bagaye baje tukole awards zino tuzimale aba St Paul abo ngenda kwogerako kunabo ekintu bakiteekemu omukono baje logo njina ya St Paul baje tulabe then tulabenga buli kimu nakimaze nembulamu akasente milioni nga 3 kunnya mazimbi tewali buzibu katusabe buli omu kyanaleeta mukama kyana no problem nze seba n'abampadde tugumalirize so muganda lwange byamuzukulu wa Mugema abantu bagende ku Herbie King Uganda YouTube Herbie King Uganda Herbie King ya HERBIE King Uganda chiwete banonyeko je ndi ku YouTube waso Emma nchaziza waso webale kunchaza amina mwentonzi tukozeyo ka coming soon waso nange jamu chaza ngenda kuba ku channel ya Herbie King waso ajatubuli ebyafayo byange mbanyonyole ebyafayo mbabulire tongere okumumanya ko zani you know webale kubera one love one love kubera webale butaba na negative vibe nze njagala birungi zomanyi by the way waso ndi mulasta nayiga ekintu kimunze oba yagala abantu abalungi go ino bezimbira waso azeri mulasta sebo kituufu abalasta bana batalya ennyama oba katate zedi mulasta amanyi okwefumba tulya ennyama zedi mulasta aina mu lulimi lulasta we believe in self love self love peace and love so katufe kutambulira okitegeera emirembe nakwagalana okitegeera so nze muganda wange kyovulaba kati kigamba Simon ne butya nangamba biking kyekiriwo gya tutambulemuko nze sinambwa era mugamba twali nze va mu ggwanga ly'ebisodde the best nation ffe tubikola kisodde bw'okitangula kikulya buli bw'okikwata obulungi kiba kya mirembe so kakati ffe tumaliza tugamba ja guide and protect we make it happen wano kuwasa Emma ja guide and protect peace and love to all the fans of Waswa Emma next year big things are going to byetuleta binene tugenda ku improving YouTube tugenda kujija ku study CD badde manyi tugenda kukinala nnyo bane muve mu kusaaga YouTube has to go somewhere next level kintu kyetu tunulidde kinene nnyo kinene kubanga wasazenda baba YouTuber bamanyi last month was it last month na tambula muko era nebaza Mami Nyonjo ne Mami Kalamaji nagendera no ddala wagenda Kalamojja oba kuba wagendera ddala wagenda wase nagenda paka South Africa watambulira ddala obyode sisala nko boda chanja YouTube ze badde Kampala wano nagenda timu y'eggwanga ya Ludo twamalayo wiki ne munyenye omukebe wow next time jatambula muko nali ku team just bwenaveeyo era na meeting guy gwaita Wadimaya wow oyo biva jantwala ne meeting ko Afrimax abo naba YouTube ate Afrimax wa amanyi muganda wange nalaba abasajja entambula emotoka zibatambulira mu nembera gye balimu feno tuli muzanyo tuli mu kusaaga so just tulina ku improving mu content abantu abatugoberera batusonyiwe batukirize twadjustinge content wabo bana give us chance and opportunity to adjust from what we are doing content tugasiga tumubawa yes ne just tugaya mukyusamu bana mutuwo mukisa twadjustinge abasajja bali bakola content nga tebalabiseeko naye bantu still ne tuzinge ka Africa yonna banange babulira mazima you have the capacity yes our Uganda give us opportunities we adjust mulabe kibaito omurro special message to all the YouTubers banange bwe tutewagire abasajja ba Nigeria mbalaba beshi yalinga abasajja ba Nigeria bakabi kubanga balina one love nefe wano otulana ko kuba ekikono tuleka abayimbi be kuba ekikono waliwo omwana yangambye eggulu mbyetagaba community tab kuba mugamba mbu esula channel like tagaba bwoba okola amawulire muwala yakiŋŋambye era ne mugamba ekiti kyamu muwala ali awo YouTube yangambye munange Emma bana mugamba sharingira kayimba ka omanyi nyina omwana bamuyita modding mass just okuteeka kusulako busuzi namugambye mu sharingira ku links ezo naji sharingira olwokuba Emma ze nayogedde naye nangamba Emma nze mentor wange muwala na muwala mentor wange yangamba nti abo sharinga community tab channel yegwa yero kwa tono kayimba kankashe konze nenda sepo va mu kusaaga
tesobola kugwa tebakulimba Fifije ngatagwa kati mwana olumwana lomita shifa sibategera oyakuba ekikokoloyo kati mugamba ampe interview tewali group gyatalimu ya WhatsApp ye YouTube gwemanyi ye buli group agirimu ya WhatsApp ampe interview shifa naye bambi asharinga era ne link gye wampeza na jimwadde na sharinga ayino kubanga musharinge mwana wange ya modding master mugando bambi nze ngenda sivula bwete mukama awenye omukisa abo bonna abayamba abantu abali mu bwetaavu amin kubanga nze nsigala nze voice of the voiceless abikindi Uganda muzukulu wa Mugema nebaza Emma webali kuyamba abantu kubanga tusobola bayamba ntubamala tusobola tugabako betusobola nyamba Emma nayamba nesi before nayamba namula nayamba wanda zineyamba kitegeeza tulina betu tulina ako betukyusiza kakatini tuba tulina betukyusizaako ate mbadde nkusaba Emma bwenkola munange story negano bano okola story negano tusharinge by the way kino YouTube abasinga story ebeganye nga yakuyamba tojitulirira ita mu YouTube muno tojimuwa nze mpita Emma tukolesho babiri tujitule maso nange kuba ntumanya abange bayinza oteka ketafali ne bwekiba kubanga at the end of the day we are not doing showbiz. This is not a showbiz business. This is charity. Okay. And a giving hand is the blessed one. So wow. Zenkutade wasa Emmanuel will make it happen.